Ampuliriza omulungi oluvannyuma lw'okufundikira essuula ey'okuna essanyu n'ekyobeera mu kitabo kyaffe kino Agamyuka Omutezi nzikiriza nkwanirize bya nsusso mu kitundu kyaffe eky'olwaleero ekirimu essuula eno ey'okutaano ekyalo ky'ewaffe. Nkwagaliza okuwuliriza eby'olwaleero obulungi. Ku kyalo Namaliiri mu muluka gwa Mituba ebiri eggombolola ya Ssaabagabo mu ssaza lya Ssekiboobo e Kyaggwe ke nnazaalirwa era kwe nnakulira. Ekyalo kino kyali kyakolebwa obusozisozi, obutunnumba n'ekiwonvu. Eyo wansi mu kiwonvu ye yayitanga omugga Ndoboozi kwe twayolezanga engoye n'okunywesa ente, ffe kye twayitanga okuzinaaza ebigere. Ate waggulu ku lusozi gye twalundiranga ente naddala ku lunaku lwa Wangu ne Wammunyi ze tutaasomanga. Awaka kyali kyatteeka omulaalo okuwummulanga ku nnaku ze twabeeranga awaka nga taata agamba nti abaana bano bwe bataayiga emirimu gy'awaka baliyinza okukula nga ngajaba oba okufuna emirimu gye basomeredde naye ne batalaga buvunaanyizibwa ku gyo. Nzijukira olumu yatusaba okumalayo ekigambo LPO ne tumuddamu nti Local Purchasing Order. Twamuwa kabbo ka nseko era n'atugamba nti kiggwaayo nti Law, Policy and Organization, nti era mbu omuntu alibeera omuwanguzi ku mulimu y'oyo aligoberera obutiribiri ebintu ebyo ebisatu. Newankubadde nga kitaffe teyali muyigirize nnyo naye yalinanga mikwano gye naddala abasomesa be yajjangako ebigambo bye yatuyigirizanga. Yatukubirizanga nnyo obuteemalira ku ebyo byokka bye tusoma mu kibiina wabula tusomenga nnyo ebitabo eby'enjawulo n'empapula z'amawulire ng'olwo lwe tulisobola okugya mu nsi eno ejjudde okuvuganya. Yali yakoppa ebigambo by'Olulatini ku basomesa mikwano gye be yatujjukizanga buli kaseera nti none succurre sedi vitae dismas, ebitegeeza nti tetusoma lwa ssomero wabula lwa kuyimirirawo mu bulamu. Taata yali musajja mukozi nnyo, yalina essamba y'emmwanyi kwokomya amaaso ate ng'erabirirwa bulungi. Yali tayagala baana ba ngalobunani wadde abeebaka olukukuzambugo. Yatulekera abantu b'ekyalo okutulambikanga mu mpisa ennungi nga balina n'obuyinza obutubonereza singa baba batukwatidde mu nsobi. Naye ate kye tusinga okumujjukirako kye kisa ekyali kitiiriika ng'omubisi gw'enjuki n'obwanjulukufu bwe yalinanga gye tuli. Yatukkirizanga okwetaba mu bisalibwawo awaka nga tatunda nte oba embuzi nga tasoose kutwebuuzaako. Ab'oku kyalo baamubuuzanga ensonga lwaki yali atujuliza ku bintu ng'ebyo nga tannasalawo, n'abaddangamu nti ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'ozina ate n'ekirala n'abasigamu ntya okwewa ekitiibwa nga nze sisoose kukibawa. Taata gye yakoma okuba omwanjulukufu gye tuli, naffe gye twakoma okumwewa n'okutya okukola ekintu kyonna ekiyinza okumunyiiza. Yalina ekkomagero ly'awaka ng'abanguliramu n'abaana abalala ab'oku kyalo. Oluusi abalenzi tweyawulangamu, abamu ne balunda ente ate abalala nga babiri ne bamubeera ku lusegere mu kkomagiro. Bwe yamalanga okusubula omutuba n'aguggyako omukaaku ng'agututerekera ne tuguwalako ekikuta eky'okungulu. Mu kukomaga kwennyini teyatukkirizanga kusaaka mukaaku ng'agamba nti tuyinza okugukonya ne gutavaako kikuta kyegasa, anti nga n'olugero lugamba nti entamu ewulira muliro gusooka. Bwe yamalanga okusaaka ng'akozesa ensaamu ensaasi, olwo n'atukkiriza okwetaba mu kuttula. Wano buli omu yakwatanga ensaamu enzituzi ne tuzikaabya, bwe wamma n'owulira bwe ziyira. Twanyumirwanga nnyo okuttula olubugo olw'obuyimba bwe twayimbirangako nti
kankukube enkuttule n'omuzimu nguttule, omukazi ekyatalya kye kiwunya olw'endolwe. Ate ye kitaffe yanyumirwanga nnyo okuyimba akayimba akagamba nti enkacagga 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 si yange gw'okuba naye ekibugo yali bamunywanyiwo. Twagendanga okuva mu kkomagiro nga ffenna tujonjobadde obuleebo n'obukundugulu obwavanga mu mukaaku ogukomagibwa. Ne bwe wabanga tokomaze naye n'omala otuula mu kkomagiro naawe ng'oli wa kuvaayo ng'osaabye. Ndowooza Abaganda kwe bajja n'olugero olugamba nti akakundugulu kasammukira n'atakomaga. Byennyaffe yali mukazi eyamanya buli ngeri ya mwana we. Teyatugeraageranyanga wadde okubaako gw'asuuta okusinga abalala. Yamanya nnyo nti buli mwana azaalibwa n'obwassekyomu bwe, oba giyite individuality, wabula ng'omwana omulalulalu afuba bufubi okumulambika mu kkubo ettuufu. Nze nadaaza nnyo nnyabo ne nkunakkuna olw'eddalu lye nalina, era singa teyali mugumiikiriza nandifuuse mawale. Naye buli lwe nakolanga ekisobyo ekiyitiridde era ne mmunyiiza nnyo, yagambanga bugambi nti neebaza Katonda eyampa omwana ono tabula, kubanga ku ye Katonda kwalimpeera empeera ey'obuzadde. Maama bwe yalaba ng'ogw'okwogeranga ku mpisa zange embi tekulina kye kunkyusizzaako, n'asalawo okutandikanga okwogera ku birungi byange, ebibi n'abyesonyiwa. Kino kyampaliriza okwongera ku birungi bye nnali nkola n'okukendeeza ku bibi byange. Wabula omukwano n'ekisa bye baatulaga tebyabalobera kutubonerezanga, ate nga n'ab'ekyalo baalinanga obuyinza obutubonereza bwe baatukwatiranga mu nsobi. Bazadde baffe baali bakwata nnyo amagezi agali mu njigiriza egamba nti omwana amaziga gaatakaabanga muto, bazadde be bagakaaba ng'omwana akuze. Awakannyaffe yaddiŋŋana ennyingo 10 ezaafuuka omubala gw'awaka n'oluvannyuma ne ziwandiikibwa ku mitima gyaffe na buli kati. Eno mu bukulu twasigala tukyazigoberera. Ennyingo ezo zaagambanga bwe ziti: obulamu buli mu ngalo zammwe, mulina okubunyweza n'okubufuga. Ennyingo ey'okubiri: mulongoosenga enkolagana wakati wammwe n'emikwano gyammwe, ate nga temwerabira nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Ey'okusatu: mubeeranga abantu abekkiririzaamu, abeewa ekitiibwa n'okwekakasa ku buli kye mukola, kuba buli ky'okola kibaako ekikivaamu. Ey'okuna: bye musalawo okukola bibeerenga ebyo ebisaanidde, kubanga ekibi n'ekirungi byeyolefu. Ey'okutaano: munyweze ensa n'empisa ensi z'ebasuubiramu buli we mubeera, era temuwemukiranga bunyolo ng'abatalidda Buganda. Ey'omukaaga: mwawule bye mwetaaga ku ebyo bye mwagala, kuba ebyagalibwa tebitera kuba bya muwendo. Ey'omusanvu: mukuumenga mu bwenkanya obudde bw'essomero, obwawaka n'obwo bwe mumala n'emikwano gyammwe. Ey'omunaana: mutyenga nnyo Allah, ate nga mussa ekitiibwa mu ddiini z'abalala, kubanga teruliba lumu ffenna ne tukkiriza mu ddiini emu. Ey'omwenda: mukkirizanga mangu ensobi zammwe, kubanga ku nsi tekuliko muntu atakyalirwa bussiru. Ey'ekkumi: mwewalenga nnyo obulimba, ne bwe bubeera nga bwe bukuwanika waggulu, ate ng'amazima ge gakussa wansi. Ekyatusobozesa okunyweza ennyingo ezo gwe mukwano bakadde baffe gwe baatulaganga nga banyumya naffe. Leero nga tulinga bakulu bannaabwe, weewaawo baatubonerezanga bwe twabanga tusobezza, naye tewali n'omu ku ffe yafuna ku miggo gy'abakadde baffe nga tebasoose kumunnyonnyola bulungi nsobi gye yabeeranga akoze.
ebintu bazadde baffe bye baalabanga nga bizibu gye bali okubyogerako naffe baabirekeranga mukwano gwabwe Lameka Sebanaakitta eyali abeera ku nkomerero y'ekyalo ng'ofuutukidde mu kkubo erigenda e Lugazi. Mukulu Sebanaakitta yali musomesa eyawummula egya gavumenti. Ennaku ezimu baatusindikanga ewuwe naddala mu luwummula okutusomesangako. Ampuliriza, nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ekyalo kyewaffe mu kitabo Agamyuka Omutezi nkifundikirire wano. Bwe tunaava omulundi omulala tumanye biki ebyaddirira. Mubeere bulungi, mweraba.